paka kati Bobby Giant tamanyikiddwako mayitire, kigambibwa mbu ono bamuwambye. Bobby Giant abantu abasinga mbadde mumumanyi nnyo naddala ku kitebe kya National Unity Platform. However, abantu abasinga basinga mutegeerera ku Nalukoola mu campaign ze Kawempe North, Kawempe North ku Nalukoola kubanga yalinga official bodyguard wa Nalukoola. Buli Nalukoola we yalabikira okutuuka ku Nalukoola ogenda okubeera ng'alayira nga Bobby Giant yaliwo oyo. Era nga ku kitebe kya National Unity Platform bamanyi bulungi nnyo, bakimanyi bulungi nnyo nti era ye bodyguard wa Nalukoola, bakimanyi bulungi nnyo buli kimu ekigenda mu maaso. However, amawulire okutandikira ddala olunaku olw'eggulo gatandise okubeera nga saturatinga nti Bobby Giant yawambiddwa. Era paka kati tannaba kubeera nga amanyikwako amayitire ge. Bantu bangi abazze bawambirwa mu nkola efaanaganako ng'eyo, omujjukira Noah Mutwe, however much ye baamuta. Ensonga za Eddie Mutwe zo tezinnabeera nga zikomekkerezebwa. Waliyo Bobby Yanga nsuubira akyaliyo mu kkomera. Bangi. Bobby Yanga si ensonga ze zaali ezagundi ez'ebyambalo byambwe ebifaanagana eby'amagye, paka kati nsuubira akyaliyo. Bangi nnyo abazze bakwatibwa era babuzibwawo nnaku 2-3 nnyo ba wiiki, ogenda olaba nga bagambye afa abamulina oluvannyuma. Tumusabire Bobby Yanga. Naye wano ku SMX Media kankusaba subscribing onyige notification bell etojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukiza nti tutambula ne bannaffe abalegit shots, omuyimbi yenna nga oyagala okurecording oluyimba lwa audio, oyagala okukolera music video, oyagala okukolera official video oba visualizer, kuba bukubi ku namba y'essimu ebisigadde